The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawu. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Program echali ya Mighty Drive nze omombe jalu Delirian mu studios ndi ne National Coordinator wa Alternative Social Movement omukulu Norman tumuhimbise agenda kuba tubulira ye ensonga nga bwe ziri mu ggwanga ziraba atya omukulembeze w'eggwanga bwe yali ate ku mukolo gw'okubanga bajjukira mugenzi General Ronda Nyakairima munange yagenda maaso n'okubanga obubaka obw'enjawulo mu bubaka obwo bwe yawa mwe yagendera maaso n'okuba nti ategeeza ng'ekibiina kino NUP ate nno munange bwe babba akalulu mu kulonda okwa 2021 nti baamubba obululu miliyoni namba naye nno munange aba NUP nabo bagenda maaso
n'okuba nti bafulumya ebbaluwa eyateekebwa ku mikutu gyabwe gye mugatta abantu n'omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu eno munnange nga beemulugunya ate ku kuba nti omukulembeze w'eggwanga yali abaakuzinze okubba akalulu ng'agamba nti bw'obanga okakasa nti ddala kituufu twabba akalulu tugende mu mbuga z'amateeka ziramule ekituufu oba oliawo n'ekitaali kituufu naye nno munnange era bingi nnyo bye yakoonako ate bwe yali ku mukolo ogwo n'apraisinga omugenzi okulaba nti yakola nnyo ate mu kiseera nga akyali mulamu n'akoonako ku nsonga ya process ey'okulonda nti munnange kyaleese ebinkumu okulaba nti bakaabinga ate okubba obululu naye ate mu bitundu ebimu bagenda okwesanga nti ebyuma ate tebikola kale n'agamba nti ebyuma biba nga tebikola lwaki tosazaamu akalulu sayidi eyo ate okwewala no munnange okwewala obuliawo ebiyinza okuddira naga nti etteeka lyetaaga okuba nga likolebwamu ennongoosereza bwe kituuka ku nsonga ate eyo naye nga ye minisita wa justice and constitutional affairs naye yali alina ennongoosereza zayagala okuleeta bwe kituuka ku nsonga eno ey'ebyokulonda twagala tutunulire embeera eyo byonna nga bwe bitambula tutunulire ennongoosereza zino bwe ziba zireeteddwa abali ku ludda olw'obulwa gavumenti bagenda kuba nga bakosebwa bataye abaffe okwetegekera okulonda kwa 2026 bo beetegese batya ajja tubulira ye butya weewaawo bwalaba ku nsonga zino n'ebirala bingi bye tugenda okwogerako ku The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook teekawo comment yo nja kubanga ngisoma so nga ate YouTube channel yaffe The Alternative Uganda tuli live ku Facebook ne ku YouTube katutambule ffenna olunaku olwaleero ndoza kansoke muwa akazindaalo weewaawo atulamuseeko atubuulire ye embeera eno agiraba atya maki tu parliament teyaliimu naye oba oli awo tetujja kgenda yeeyo mukulu Norman akazindaalo kako neyanziza omumbejja abeera ssebo neyanziza fatulaba ne ttiimu ya digital okuba nti etuwaddeyo akadde bulijjo ntera okubagamba nti ekituyisa mu mikutu nga gino sirwa kubafe ababeera bategeere nnyo naye olwokuba tuba n'obuvumu obw'enkizo ku balala waliwo batusinga okutegeera ebintu bino naye ate bo bambi Katonda naaba nga yabakuba omuggo n'atabawa buvumu kati ffe Katonda ku bwongo bwe yatuwa n'atugattirako obuvumu ne gubula asala neyanzige era batulaba mukole mutya mwongere okutulaba twongere okusharinga ebigenda mu maaso mu ggwanga lino ebigenda mu maaso n'ebisikatidde n'ebigenda emabega kubanga era byonna tebigenda mu maaso waliwo ebisikatidde waliwo n'ebigenda emabega Alternative Social Movement akasiriikiriro nga kangi twabalabanga nnyo ku nsonga obaoliawo ezaalinga zinyigiriza bannayuganda nga muvaayo okubaako eddoboozi ne muteekawo naye tulabira ddala nga mulinga ebintu oba abaabivaamu kiki ekigenda mu maaso tutandikire awo n'abasinga bangi abalinga ggwe abateera okugamba mbu ebintu babivaamu omanyi bw'oba nga toli mulimi nga naddala nnyo tosimbangako bambu bw'osanga omuntu ng'akutte watering can ng'ali mu kufukirira ettaka nga lyereere oyinza okusuubira bunno oyinza n'omuyita omulalu kubanga oba weebuuza naye nno kyali mu kufukirira so nno bambu bwe baba nga bagifukirira esooka neyeerandiza mu mirandira deeply kati ebisanga nga tennasituka kati naawe okutwalira mu kiti kyabali abasekerera omuntu afukirira ettaka yaba alaba naye ate yo n'omufukirizi yaba amayimbo nno muno mwafukirira ettaka lino amazzi gano mulimu ekinaavaamu so nabwe kityo saagala owuddisibwe bwe ne banno n'abantu abalala nti Alternative Social Movement erina kyekoze abamanyi gwe nga gwe oyinza okuba nga tonalaba kyekoze naye ntunuulira akasiriikiriro ke mutaddewo mu bbanga nga muba mu kiseera kino nanti waliwo ne baana bagamba mumuyooli mukuba engwala bwakumegga ate baddawo bayinza n'okuyita kadduwa nnema so fe nature y'engeri gye tukolamu ebintu byaffe tetukolera ku kabampaane and posturing tukola ebintu in accordance with bye tulaba nti bye bituufu mu kaseera akatuufu so nabwe kityo abantu abamu tetubanenya nga ggwe n'abalala ababeerawo nga bamanyi tusiriikiridde kubanga nange wenkubuuliza mwe mutugamba tusiriikiridde mwe nemba nga ddiru mwaleekaana
mwe wakola ddi bimwagala ffe tukole kubanga nange nandikubuuziza nti naye namwe bannamawulire nga musirise ojja kuŋŋamba okola sho nga naye nkubuuze gwe lwotampita ku sho gwe mbeera waka nga neebase twako bye tukola nga social movement so tuse tukola ebibala byebyo bye tukola by God's grace birivaayo biryeyoleka ekimu kyentera okugamba abantu nti our consistency okulemerako kwaffe kwe kujja tulamula as we move along. Okay. Weewaawo ndowooza mukulu Norman omuwulidde ng'ayongera okutangaza ku social movement twali twabamanyira nti mu mbeera nga zino baba bakutte obubizi ne babusuula eri abo be basuubira nti tebakola nga bwe balina kubanga bakola oba oli awo activities ezimu twabalaba nga bwe beetisse essanduuke z'abafu so kwe kubuuza akabuliriro kano lwaki weekali bateekateeka ki oba oli awo okwogera okuwulirako nga bwe bayimiridde naye atutangazizaamu ndowooza ku nsonga eyo we tuba tugendera ate munnange eri omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali nno ku mukolo ogw'okujjukira ate eyaliko munnamagye omukuukuutivu General Ronda Nyakairima oba Nyakirima yagenda maaso n'okubaako obubaka ate munnange bwe yawa esayidi eyo era nga omukolo guno booli awo olukuŋŋaana luno lwali Defence and Security Expo era nga baali wali emunyonyo okwongera okuba nti bajjukira ebirungi bye yakola naye ate n'okulaba butya bwe babetaringa embeera y'abannamagye so olukuŋŋaana luno munnange bw'atyo yagenda maaso n'okubaako obubaka bungi nnyo oba oli awo bwawa n'okwogera ku nsonga y'ebyokulonda nga bweyimiridde nga akoona ku kyokuba nti akalulu bwe kabanga bwe bakalondera ebyuma byekyanze especially ebyuma bino ebikozesa ebinkumu lwaki akalulu tekayimirizibwa naye nga kyetaaga okuba nga etteeka likolebwamu ennongoosereza naye nga ebyo byonna tetunnabigendamu nsaba mukulu Norman tumuhimbize yampe oba oli awo highlight ku mukolo ogwo ye nga bwe yagulaba obanga bwe yagugoberera. Ekisooka kya byonna anti mpulidde ogamba muno waliwo ebbaluwa ku mikutu mugatta bantu amanyi n'emikutu gyammwe gino giplayinga roles bbiri gisobola okubeera mugatta bantu oba mwawula mu bantu kubanga era emikutu gye gimu kwe batuvumira era emikutu gye gimu kwe batuwaanira so it can be either or naye at a personal level mukulu Museveni nga bwe yali emunyonyo if I'm not mistaken mulimu ebyokuyigamu nga biibyo ekisooka at a personal level njagala okusaba gwe n'abatulaba n'abantu abalala muyige okusiima abantu nga balamu bwe mubasiima nga balamu n'abakyaliwo bafuna amaanyi okwongera okukola ebitwala eggwanga mu maaso so si kulinda nga muntu amale okufa then muteekayo simanyanga memorial lecture okimanyi buli kigambo memorial lecture I mean memory and memorial kisobola n'okukola nga muntu mulamu in literature nga nzi yakola literature you can still have a memorial lecture ng'omuntu mulamu in memory of what he has achieved and done yadde nga bwali naye mmwe abantu abamu bwe twasomeranga ango basomanga mango nga era bo bwe zibeera ssaawa 3 nga bagamba time for break kati abo bo bakitwalayo batyo literally naye ekyo ekisooka kya byonna ekyokuyigiramu nti tulina okutandika okusiima abantu nga bakyali balamu manyi abantu bangi mu ggwanga muno abakoze ebyannaggwano nga mulinda baffe bwe wanaggwawo omwaka muteekewo so and so memorial lecture that is bogus in my view. Ekyokubiri mukulu Museveni omwegendeza ne government ye there will always be a message behind another message. Nga bwogamba it was military or is it defense expo? Defense and Security Expo. Literally it is to say exhibition. Mukulu Museveni being omuyekera akalulu ka mwaka gujja nominations roadmap nagirabyeko ko ayamushwana wagirabye kati yabadde balaga message era exhibition eno yakulaga bayimiridde batya mu byokwerinda psychologically go one ne foot soldier FDCDP n'abalala abakyali ku mulamu aba activists abalala amaze okulaga nti mulyeka manye ng'akoza n'owebwa nti 2025 oba omwaka oguddako tunatuze mu kalulu ne mwagala okussaawo embeera
mbalinzi tujja kwa butoola nga malusu naddokooli baalaga ebyokulwanyisa sofa ebikoleddwa wano otyo naye mu kutulaga gamba tekyandibadde kyamakulu nnyo nga batulaga enguudo ezikoleddwa oba ne batulaga emirimu egitondeddwawo n'ebintu ebirala bitugasa so to say kino akikola okutu preempt ayingire mu bwongo bwammwe nti bwe munaaba nga yadde mukunga nga mwagala okubaako kyemukola tuyina ebyokulwanyisa nno tetukyabijja na China oba Russia tubikolera wano kitegeeza okubijja ejjinja mu kkolero ly'amagye n'okubituusa mu Kampala libeeko ekyebikola wabeera kumpi that is the second issue. Thirdly, Mukulu Museveni wants to play a victim nti twabeeranga n'obwana nga tukyali bato kamala okukola effujjo ne keekaabya ne kasiita n'ebigere kati Mukulu Museveni abanga akaakaana akasiita ebigere nga kamaze okubanyiiza nga keewala mama wa mukkakuba so nabwe kityo wakati weebuuze akalulu ka 2021 Museveni is the biggest consumer of intelligence. Okay, the president of every country. 2026, 2021. Ngamba akawedde. Kati ye kyajja agugumuke ave gyavudde ate nga mukambwe muzibu abagambe muno mwamu bakalulu. I think for me he's playing a victim. Ayongera kusaawo mbeera mbu 2026 ne bwana kabba kati miliyoni mu amazoji okugise kiwaringa gye batadde mu bwongo abantu naddala nnyo electoral commission n'abalala nti mwako guwedde akalulu akawedde batubba akalulu miliyoni emu kitegeeza singa n'aba agatta akalulu ke aka 2026 jajjigattakaawo abagambe mulaba tukulaakulanye okusinziira ku lulu twali twafuna akalulu akawedde katweyongeddeko this much nga neyo miliyoni emu allocated for kati awo yeefuule mbw akakuumye tataddeewo miwaatwa gye mugenda kabbiramu and he is known for that naye ne bwe kyandibadde nga kituufu Mukulu Museveni saagala kusuubira mu talina balooya abaali balina okuddukira mu kkooti nabo beemulugunye newankubadde bubwaini yadjayo omusango because olwogamba newankubadde empangudde naye nandisuubidde okuwangula n'olulu bwe buti ne bwe buti and which is I mean basemateeka emuwa ebbeetu okulaga bya results ze naye mu kyo ekyokusatu yandibanga kati ayagala kuyisaawo reforms endala because buli kalulu kabeerayo oba mu Uganda muno tufuna reforms ez'enjawulo ng'endako ekyokulabirako mu 8 December lwakuba akalulu ka mu 8 December obululu babuteekanga mu box emu obwa DP obwa UPC n'obwa CP because the political parties zabeeranga ezaliwo ebiseera ebyo in fact ne Kabaka yekka obululu babuteekanga mu boxi emu kati ng'obuzibu ebujjira ng'ababbi bakuno bakwata ebisakanda by'obululu batiikinze ne bajja ne babukanyuga mu boxi emu byewo kwe kwakizinga UPC okubba akalulu mu 8 yes kati Mukulu Museveni bwe yajja wano ng'alwanye nekimutwalira emyaka 10 ng'ejuju yajeewa bwewi ne bannansi banne gye batubba batusala ensawo between 1986 ne 1996 tutandika akalulu reforms ezaasooka yeekubira enduulu ne bane bagamba nedda tufune obuboxi nga bwanjawulo nga buli candidate alina akaboxi akake naye era mu bubbi bw'engeera bwe bumubaddengamu mu DNA ye era buboxi obwo bwabeeranga opaque kyekintu ekitalabika katugeze banga boxing eringa ebola bene meza yammwe nga twena boyinza tegeera biri munda awo nakyankalanya bwe yakyankalanya reforms ezaddako ne bagamba nedda okumanya buno obubbi tugenda busobola ebox ebaddenga opaque katwetaaga box ya plastic nga transparent nga tusobola okulaba so nabwe ekityo zino box ezabeeranga opaque Mukulu Museveni mu lukujjukujjulwe ne banne bagenda ng'ogireeta ku polling station ng'olwedde ejjudde kubanga tosobola kulaba mu kiri munda awo ne bakamusuuza ne basawo reforms bwe basawo reforms kwekuleeta buno obuboxi bwe mulaba kati bwa electoral commission obu transparent that is why nga tebannalonda ne bwe baba nga tebakasuulise oba okalaba kati awo alaba mutakyasobola kuyitawo kati kwe kudduka emisinde nadda muki
mu fingerprints mu you know biometric method kati tuganye ayinza ogissaawo naye ate mu byonna tulina okutegeera mu buli reform z'okola zirina bezireka emabega zirina bezitwala mu maaso so bw'ossaawo nadde ddaba arguments ezimu ez'abantu abamu nti bw'ossaawo biometric fully tulina bajjajjaffe wano nga bo thumb ekinkumu ng'abamu tebafuweesa ettaaba bitooke byebigwa because nze twakolanga nga bajjajja baffe mu kyalo nga bafuweeta ttaaba kati enemindi bakinyigisa kino ekigalo ekisajja ku mindi wano babeera eryanda for some reason okusanga bino fingerprints tebikyakola nga noona yagamba era ku mukolo ogwo nti fingerprints zino ziyambako nnyo okumanya ani alonze n'ani atalonze kiyambako n'okukabinga ensonga y'okubba akalulu olw'ensonga nti ekinkumu kye n'ekya Genome Halls tebifaanagana newankubadde nga yamuzaala naye ebinkumu byabwe byanjawulo tetuganye issue wano yandibadde nti bw'obi raisinga bw'otyo obeeta in good faith you mukulu Museveni buli kimu teri move n'emu mukulu Museveni NRM gye yali eleese ng'eyamba ggwanga movies ezo zonna whether reforms or anything bibeera biyamba ye butya bwe yenywereza mu buyinza ye point tayetangako kintu ky'amakulu kiyinza kumuviirako kabasa kava mu bukulembeze buli kyaleeta kimukumira kita mu buyinza so to say so ensonga y'okuleeta y'abannayuganda okufuna endangamuntu kyali kiyamba ye because nakyera abannayuganda bakisimbira ekkooli nga kitandika issue yandibadde bweti nti tubeeranga n'obudde obumala era bwe nkugambidde nti akalulu ke babba 221 ye akagugumuka close to 4 years down the road adjudicate wategedde mwanzi b'akalulu you get it takes us back nti buli kintu kyabeera mmwe ekizibu kyammwe ne banno bwe mufaananya entaputa y'ebyobukulembeze mulaba the facial value temukiwa budde kukwebuuza kyekiri emabega wa kino kati nze mmaze okubuulira nti akageri ke yavuddeyo ne yeefuula mu bamu b'akalulu reforms zirinde era tojjukira mu reforms ezaggwa baagaananga abantu abalina smartphones oba any phones closer to the polling station era nga ne police nga bakulabako bakuddusa emisinde so tugenda kulindirira reforms ezinaaba zizze oyogedde ku ndangamuntu endangamuntu okimanyi nti tufunye confessions nti n'abaana abaali below the age at a time bafuna endangamuntu nga zibanguyira okulonda nabwekityo eri endangamuntu ze zimu waliwo amawulire agatuukako ebiseera ebyo mbu ne ba refugees bafunanga endangamuntu basobole okulonda era waliwo no not even just allegations nina video lwako of course kati sola funa budde bugireeta wano ng'omwami omu I think yatwala DP mu Western Region yaliko ne ku mukolo ogumu nga baliko ku mukolo ogumu nga bagamba nga waliwo omu ku bali ba agent ba NRM ku mukolo ono nga munene eyo isinjiro n'agamba abaguliko nti balina okumwebaza buli kalulu kabaawo akunganya abantu okuva e Tanzania ne bajja ne balonda ne baddayo nenga tuzo on record era nga ajuliza ne Bright Rwamirama ku mukolo yaliko minister I think wa animal husbandry minister of trade animal husbandry if I'm not mistaken nendo za vayo kati wa veteran affairs if I'm not mistaken nengo ono omwami nga mu amwako bujulizi tuli ku mukolo baliko nengo ono NRM diehard ngali mukubagamba ndi wama honorable Bright kino kiwakanya gumwe ebiri nga ndeeta abantu nawe nekuleterako bantu so to say nti bino ebintu byonna bikolebwa in bad faith bikolebwa sikulakulanya ggwanga but rather okulemeza kakilik akakundi k'abantu abamu mu bukulembeze personally I am not surprised simanyi lwaki sigumu sebiri mukulu Museveni yagambangako mbu ne bana abantu abakuba emiggo Kiboko squad nga naye olumu abeegana nga gamba abantu ba opposition be batukuba emiggo not once or twice so si bipya to me opposition ezenga nenya President Museveni olw'okubba akalulu
naye ng'ate nabo bazze nga basongebwamu oluno nti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tebateekayo ba agents okukuuma akalulu kaabwe oba oliawo ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagenda okutuukayo ng'abantu nayo tebabamanyi. Don't you think opposition eringa ewuddiisaamu bannayuganda mu ngeri emu oba endala? Omanyi obutafaananako shows endala ez'abantu abamu bemukyaza ntera nnyo okwagala okubuuza bannayuganda naddala nnyo nga ggwe nti ggwe owangalidde mu Uganda oba wadde nga bweru gwe bubeerawo bw'osiriikirira ne weebuuza mukulu Museveni gwe mukulaba okukwo sagala ate opinion nga munnamawulire oba opinion nga munnayuganda gwe mukulaba okugamba bba akalulu anti tudde wano nga munnamawulire pozi tukyuseemu zi ntulawo otule wano because bwe tugoberera presidents kuva 2-1 mukulu Besigye yagenda mu court abalamuzi ne bawa ne recommendations 2-6 n'agenda mu court era ne baddamu ne bawa recommendations ezimu. In fact mu kaluka 2-6 we have it on record nga Justice Kanyihamba omu ku baali ku bench 2-6 nga at a time yali ayina banne bana sorry yeah I think yeah bana no, batano because pano yaliko abantu 7 nga ayinako abantu 5 nga bonna bakkaanyiza nti akalulu kano kaali kakwatemu newankubadde okukkaanya kwabwe tekwali nti Dr. Besigye yawangula kyanjawulo bo bagamba akalulu kano kabbiddwa era kakwatiddwamu not nti Dr. Besigye yawangudde akalulu kyanjawulo ng'era bano abataano mu kutandika nga bakkaanyiza nti bagenda kasazaamu kaddibwemu. It's on record. Justice Kanyihamba is my friend just like he is to you and so many others. Baba natera okugutyemula banne batandika okufuna obusimu nga just bamaze n'okutereza files bagenda kuwa ruling. In fact Justice Kanyihamba doesn't even call it a ruling, he calls it findings because that's what the law calls for. Buli ebiseera ebyo it is Odochi yali chief justice n'abagamba mukwatiremu ko buli omuntu soketuferemu ka break buli omu abeeko ati asekikoowe ketujje tukole ki bwe baamuyita mu ngalo bwe bati buli omu akasimu kafuna kali kanjawulo. Kanyihamba asigaza banne 2 nga ye wa 3 ne barulinga nga abana ku 7 bagamba nedda tugende n'ebyayisiddwa n'ebyagenze mu maaso mu kalulu ebyafulumiziddwa naye newankubadde babifulumya bwe batyo era nabo ne bafulumya recommendations nti akalulu akanaddako ka 2-11 kabeeremu bino wammanga 1 2 3 4 5 n'okugenda mu maaso 2-11 emivuyo gye gimu nigibeerawo mu ggwanga n'emivuyo ng'emivuyo tejjolekera opposition oba Dr. Besigye n'abalala bali besimbyewo ng'era essira n'obukwemulugunya kweyolekera kudde wa mukulu Museveni ne 2-16 bintu emu. So to conclude mukulu Museveni banne si babbi bubbi banyaguluzi b'akalulu. Not my words, precedents from the Supreme Court of Uganda. Supreme Court omusango y'okusingira mu Supreme Court olina abantu abamu osobola okujulira wa Katonda. So kooti y'oku nsi sigumusa 2 esayidde mukulu Museveni ne NRM n'ebitongole by'okwerinda nga ba conduits oba bayambako mukulu Museveni okutabangula okubba n'okutyoboola ekitiibwa ekyakalulu. It's on record. So ekibuuzo kyo kiri nti mukulu Museveni munyazi mubbi wa kalulu. Okay. So bw'otunuulira the process ey'akalulu nga bw'etambula mu ggwanga, what is the biggest problem eviiriddeko okuba nti embeera ebeera nga bw'eri? Is it the opposition nti nabo bagenda mu kalulu nga oluusi tebali ready, tebamanyi kyebateekeddwa okuba nga bakola, oba it's the government eyeetaaga okuba nga eteemingako kubamu ku bantu ababeera mu processes zino ez'akalulu, especially when handling people from the opposite side of government? No, nga bwe nagambye nti ebintu bino Katonda bakuyambanga n'akuyiwako amafuta n'ofuuka omukulembeze. The presumption is tukulabira mu ngeri ya ziti entugga. What's a Giddafi in Uganda?
entulege. Very good. Entulege. Nabwe ekiti entulege olw'okuba nti yeeberengera wala yandibadde yavunaanyizibwa nnyo okutegeeza obumyu n'ebike n'embi n'ebikere n'ebirala in an animal, in a jungle. Timwategedde eno mu maaso waliyo obuzibu oba eno mu maaso walungi. Nabwe ekiti omukulembeze bwe nkozesa analogy eyo ina okumulabira tumulabira mu angi eyo naye ate bwe kituuka ku mukulembeze nga newankubadde mu obuvunaanyizibwa ng'obwentulege ate ye nayagala yisenga akamyu eggwanga liba ligenda kutomera kubanga kakamyu mu bumpi bwako kajja bagamba eno wali kiriya mujje nga mutambula. So bw'oba nga tolina goodwill as a leader nga bwe tulaba NRM, of course n'abamu mu opposition eggwanga lisigala bwe lityo. Opposition erina ensobi zaayo, NRM erina ensobi zaayo. Wekitulumira ngaffe abantu abali mu opposition n'abalala kutwala kalulu nga event kintu kigudde waawo just nemuweza kiwe ennaku 2-3 rather than a process. A process means nti olunaku opposition lwebagibba akalulu 2 katugeza 21 lwe lunaku lwantandise okukuŋŋaanya bannayuganda n'okubeerezaamu ngeba indoctrinatinga ng'ebasomesa n'ebirala ng'ebateekateekera akalulu ka 2-26. Ebyakuno baabuwe kati batandise babadde bawumuddemu kati batandise okwetuninga era ogenda kulaba okwebwa ku street bano batubi posters tubi bayirawo mubiri mention it naye nga ebintu ebandibadde bakola 2-21 mu gwokutaano nga jjajja mwami alayire bali mubikola kati era bwetaaba entaanya olw'obuteteekateeka bwaffe bunaweerera ogwokutaano omwaka ogujja nga political parties buli kifo kyebeesimbako nga kiriko abantu nga 4-5 bw'anaaba nga bacandidates ba red mujja kubamu red omukwafu red alidaliot ne red leaning n'abalala naba NRM ojja kusanga NRM ayina flag ojja kusanga wa NRM nga ye ku kyenvu ku basa ayinako ka balbu so osanga bacandidates buli party ng'erinawo bacandidates ab'enjawulo naye nga kiva ku ki tulikuwa mutwala elections nga a mere event than a process. So bututuuka mu kunenyezebwa tunenya government netunenya ne opposition naye ate mu byonna netunenya ate omulonzi ate omulonzi asaana na migo nate omulonzi ono awuddiisiddwa nnyo awuddiisiddwa abakulembeze abagala ebifo by'obukulembeze abamu nga tebababuulira mazima matuufu abalala bamaliriza babaguzi. Tekyetaagisa muntu kubuulira mazima matuufu kubanga singa bwekityo bwe kyali Katonda yantonze abantu 100 n'akwatayo nga mukiibi n'abakuba mutuuza kugombolola nga yalina omuntu eka yalowooza nga bukya ku makya ne mukeera ku makya temugenda kugombolola ne mubuuza mukulu mukiibi mu kulaba omutwe gwo leero gukugambye eki tukigoberere. Naye olw'okuba Katonda yali mugezi n'alaba nti buli muntu alina okwetengerera kwe kutuwa emitwe newankubadde era abamu mu bannaffe abeera n'emitwe nga bambi bwa obwongo butono muuko naye ate naffe tusabira nti kale yadde obwongo bwa butono naye bukoyese kale obumalewo kwangira kisoboka osobola kwanga n'obwongo butono naye kale bukoyese ku luno obumalewo osigaliraawo naye ng'obukoyeseza ekyamakulu so nabwe otyo nanti bw'obukozesa n'obumalawo ate oyinza okuyambibwa mu ekyo ky'obukozesezzaamu ne kizza amagoba mbe balonzi baffe nti abamu kubanga tusobola kuŋŋamba ddiya n'abatulaba nti gwe obwongo bwo wabuwaayo era olinda omuntu ave mu ggulu akulage nti bukyanga mukulu Museveni 86 lwe yajja wano paka kati mbuggola birungi byerere byokka byakoze nti gwe tonabeeramu na bwongo bukutegeeza nti nedda bino byo bisobye n'olw'ensonga eyo omulundi guno tetumuwa kalulu oba n'omulundi guno bw'anaakabba tukole bwe tuti nti weewaayo n'ogamba nti nedda nsazeewo okuzibiriza mbeere bwetyo manyi ntera okuba n'abantu abamu bempisa mu such discussions ne mbagamba bannayuganda abasinga baagala kweyisa nga
ekinyonyi twakiyitanga kamusungusungu nga tukyali baana kirina akaviiri kali awo tekategerekeka fact oba okusala ekimeme yako wekyatandikira simanyi kamusungusungu mu bugwagwa bwayo bw'oba ovaluuyirwa kkono ezibirizaako eriiso lya kkono kati nga yeerowooza mbunno kasi ezibiriza eriiso lya kkono mbugwava ku saidi ya kkono togenda giraba oba togiraba yo bwerowooza era kasi ofuutika ku kkono ng'ezibiriza eriiso ng'etunula eno ng'eyefule eraba ddyo era bw'oweetwala odda ku ddyo ng'era ezibiriza erya ddyo be balonzi ba kuno nti bo baasalawo ebizibu ebiruma eggwanga lino okuzibiriza mbu kati bazibiriza baba tebabiraba naye ate bagamba babibakwase funa enangamuntu obeeko gw'obikwasa nanti bw'obanga bwotyo bw'ogambiddwa bw'omala obikwasa because bwe nkolekera omugugu gwange n'enkomawo nga nabadde nsuubira okubaako woguntuusiza nga togutuusizaawo then I question nti waŋŋambye ngukukwase guno omugugu naye ate adde ngusuubira kubeera kuva ku point A to point B nkomyewo I think you go back ku drawing board n'ogamba twakkaanya ABC and Z tutuuseewa beba biganye tuyinza kweyongerayo tutya mu maaso naye mu byonna kikomawo eri bannayuganda nti abalonzi baba nga ali miliyoni 15 abakulembeze tebawayira miliyoni kati mwe lwaki mwewaayo ne muba nga muwuddiisibwa bali abataweza miliyoni nga mu abalonzi muri miliyoni 15 katugeze it goes back to all of us nga ba citizens nti mukoma okweyisa nga kamusungusungu ne muzibirizaako eriiso limu nga bali bayisaawo not opposition not government. Okay, neyanza nnyo mukulu Norman tugenda kugendako mukumula mu katono nnyo bwe tukomawo tujja kweyongera okutanya ku nsonga eno electoral reforms nga bwazogeddeko bwe zizze nga zibeera ne ku mulundi guno Honorable Norbert Mao Minister of Justice and Constitutional Affairs ayina ennongoosereza oba oliawo zayagala okuleeta ennongoosereza zino zitunuuliddwa ng'oba oliawo ezigenda okubanga ate zikyusa engeri okulonda gye kukolebwamu ne process oba oliawo nga bwetambula bingi tugenda okuba nga tukonako mu ssaawa yaffe ey'okubiri eno Mighty Drive tukomawo katono nnyo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends,
If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Tukyali mu program eya Mighty Drive. Nze Mumbejali Wedde Lilian, ntude ne mukulu Norman Tumuhimbise, National Coordinator wa Alternative Social Movement. Ayongera okutaanya ku mbeera nga bwagiraba era n'ebigenda maaso mu ggwanga. Tuwunzise essaawa yaffe esoose ng'akoonyeeko ku nsonga ate ey'okubba akalulu. Weewaawo President Museveni bwe yali mu lukuŋŋaana olwa Defence and Security Expo wali e Munyonyo we yava okutegeeza nti aba NUP naye baamubba obululu miliyoni namba. Kakati n'aba NUP nabo ne bavaayo okwongera okutangaaza ku nsonga eno. Waga nti omukulembeze w'eggwanga gwe wabba akalulu. Singa tugenda mu kkooti oba oliawo ne ziramula n'obwenkanya osobola okuba nga ate steppinga down ku kifo kye ky'obukulembeze bw'eggwanga because kijja kuba kiraga nti si gwe yawangula wawangulira ku bululu oba oliawo bwe wabba obubbi. So tutambula ffenna twagala tutunuulire ku nnongoosereza zino omukulu Norbert Mao zayagala okuba nga atebolinga butya bwe zigenda okulongoosaamu mu by'okulonda wano mu ggwanga. Ye mukulu Norman Tumuhimbise aziraba atya? Honorable Richard Lumu bwe yavaayo gye buvuddeko okubaako ennongoosereza ate zayagala okuba nga bakola bwe kiva ku leader oba kwakulira oludda oluwabula gavumenti. Ababaka bangi nnyo abavaayo nga bagamba nti ali mu kwatakinga opposition mu ngeri emu oba endala. Abamu ne bagamba nti bano bali ono ali mu kugenda maaso n'okuba nga akozesebwa abaffe. Ye Honorable Norbert Mao akolera bali ku ludda oluwabula gavumenti. Ennongoosereza zino ziyamba bali ku ludda oluwabula gavumenti oba ate zongera kuwa Mwami Museveni mwaganya kubanga ebisanja bye byeyongera. Mukulu Norman Tumuhimbise awo njagala ate tutandikire mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Neyanziza once again amanyi ntandise nga tunagenda mu break nabadde ngezaako kunyonnyola okusaba abantu abali eyo bw'aba nga yeewulira katugeze nti bw'obwongo bumuyinze butono buno bwalina bukozese buggwewo naye kyekimu ne abatukulembera nabo era nkyabasaba whether ba opposition oba ba government bw'aba nga nabo obwongo bawulira ng'emitwe gibayinze babukozese buggwewo naddala nnyo mu season eno gye tugenda okugendamu. Reforms at a personal level simbi always kubanga buli lunaku olukya ebizibu by'obadde nga nabyo leero si byojja okuba nabyo enkya nabwe kityo ekyokuddibwamu solution y'ebizibu ebyenkya yanjawulo ku solution y'ebizibu ebya leero. Era mu mateeka bagamba buli teeka lijja okubaako kye lyadressinga oba okutereeza. Katandike ne reforms nalaba mukulu Mao of course ne banne of course when Mao babayita reforms tazireetanga owa DP azireetanga minister omuntu ali mu bufumbo era bwe ba family apa mukyala naye nanti kati ye minister wa justice and constitutional affairs nanti okyakizanze okay kanjogere kakwese guno omutwe obwongo bubwange bukyalimu sigenda bukumalamu bw'aba mufumbo mukulu Mao aba mukyala w'embuga. Embuga this time round is NRM kubanga gye bali mu cooperation nabo katayogera nga ye era bweba
bweba mandwa emandwa ya Museveni egenda kwogerera ku mukongozi waayo Mao in regards to zino reforms era tebakulimba nga yadde olunaku olumu mbu DP eya Mao eyinamu yadde akatundutundu mu reforms zino era Mao okujoininga NRM ya joininga yo ayambeko NRM ebeko byetukiriza kwe kumuwa ministry ya justice abo yawa yambeko opposition teri opposition yamo jayamba so agenda kwata reforms nga jajja mwami bwazagala azirete ku floor ya parliament chances are reforms izo nazana aleta zigenda kuyitamu kubanga what matters in parliament are numbers nebwe mwegatta nebwe munalekana nebwe munasamira nebwe munasalenjibwa zijja kuyitamu omugezi ngaffe akola atya opposition kukwata simanyi oba akyali minister wa I think he is shadow minister for constitutional affairs honorable council Niwagaba tutwale ebirowoozo byaffe ffenna tumugambe okusinziira ku gavumenti erina bino naffe tuyina bino kituyambeko bwe tuba nga tunaaba tusobodde okufuna win-win situation because numbers temuyina for instance nze sekinoomu ezimu ku reforms zinandyagadde nga nze is what we would term as proportional representation. Proportional representation, the literal interpretation ya kuba nti bwe tubanga katugeze nupe inayo baka atano mbameka muba namu musanvu bwe tubanga opposition nayo nanga tujigase ne government neba nayo nga erina obululu bwefunye katugeze efunye obululu 5 tewandisuubidde nti kyandibadde kyamulamwa nnyo office za government ne ministries n'ebitongole byonna awamu era nabwe ekityo government efuneko ebitundu 5 opposition twaleka na mwenda gwesuubira singa ekyo tusobola okipushinga tekikola makulu nti kuba minister bwe baba katugeze bali 10 nga NRM ne mukulu Museveni ne banne bafuna ebitundu katugeze nkaaga ku buli 10 tekyandibadde kya buvunaanyizibwa ebifo bya gavumenti nkaaga ku buli 10 bitwalibwe oyo nabwe kityo 4 bitwalibwa opposition gugamba reform tyandikoza amakulu opposition banagikiriza kati nati bwe buzibu obwo bwe nagambye nti eggwanga we lituuse lirina okuvaamu embeera y'okuba nti a winner takes it all because bwe nakola political education emyaka ndowooza nga 10 ginatera okubeera 2 plus back in the day bangamba Abraham Lincoln yatudefiningira democracy as the government of the people, by the people and for the people. Ebintu ebyo byonna byetoololera. The common word here is people. Kati we need to define which people. Defining which people beba fe bannayuganda okusaba ntugamba okay, we are the people. Can we have our ideas fronted rather than okwata reforms izo nane muzikola ki because ezimu ku reforms bakomyawo wano zaali zibaddewo oko wano kungambye parliament okulonda omukulembeze w'eggwanga. Yes, ngambye mu kinaana tewali presidential candidate era neewuunya n'abantu abamu abagenda ku ssomero mwebali no n'abaprofesa bamu n'abadokita bamu n'ababeita ne bahonorable sebo basoma ne bakugamba mukulu Museveni bwe yesimba wano mu gy'ekinaana ku bwa presidenti tebamubba kalulu n'omubuuza wali olonzeeko Museveni nga presidential candidate era tewaliwo ballot paper ng'eriko presidential candidates mu kulonda kw'ekinaana December ballot papers zonna
zabeerangako in fact tewaaliwo presidential candidate 1980 wabeerangawo MPs bokka be beesimbawo mu Uganda nga ba MPs bano era mukulu Museveni yeesimbawo I think it was, if I'm not mistaken, either it is Kashari County or something. Yali nene ng'ekwata paka eno Sembabule ewa mikwano gyammwe kuteesa gye bava. Yavanga eri Mbarara nejja paka eno Sembabule county nga nene nnyo era kuteesa awangula mukulu Museveni nga MP. Okay. Akalulu akabbibwa babba bululu bwa DP tebabba bululu bwa Museveni oba UPM oba ki. It was a big contestation yali between UPC ne DP. Mukulu Museveni under UPM ng'era ebiseera ebyakabonero ke yabeeranga Ttaala. Mukulu Bidani Leeta Looni jajja na incorporating n'atwala under PPP. People's Progressive Party. Yes. Akalulu akake tebaakabba. Era Sam Kuteesa yamukuba hands down n'amuwangula. Mu kalulu k'obwa MP so si bwa president. UPM ebiseera ebyo efuna omubaka ogu Crispus Kiyonga. Era naye it was a protest vote nga bamaze okutemula eyali amwesimbyeko owa DP. Amajiga Obote bwe gamutta abantu olw'obusungu ne bagamba kati naawe tetugenda kawa owa UPC tugenda kawa owa UPM. Crispus Kiyonga. Era mu parliament bwe tugenda ne proportional representation kyandibadde kitegeeza nti Crispus Kiyonga yali ajja kuba mubaka omu owa UPM mu parliament mu ggwanga lyonna nga bw'olaba bwe tuyina Honorable Asumani, one person in the whole country. Na bwe kityo UPM under mukulu Museveni teri yali agimanyi ayinza gyesiga ne bandibadde nga kalulu tebakabbye kubanga olw'okuba nti UPM yali nnafu nnyo mu ggwanga yali teweeza ba candidates buli county ba buli constituency eyaliwo ebiseera ebyo mu ggwanga muno. Na bwe kityo newe bandibadde nga akalulu tebakabbye nga buli candidate wa UPM in 1980 December elections nga ayiseemu mu kalulu mukulu Museveni wouldn't be president of Uganda. Because the law then etteeka ebiseera ebyo byagambanga buli kibiina ky'obufuzi ekinaabeeranga n'ababaka abangi mu parliament president waakyo yanaafuuka president there and then as soon as bamaze okulayira. Kyova olaba Obote teyeesimbawo ku bwa MP naye olw'okuba baakola olukujjukujju under Paulo Muwanga n'abalala ne babba akalulu ka 1980 mu December. UPC nesinga abalonzi nesinga ba MPs bangi mu parliament ne bayita Obote okuva Tanzania nti wategedde entebe yiyo. Obutafaananako ne Paulo Kawanga Semwogerere. Ye Kawanga yeesimbawo nga yagala ku era nti ngera baganda bwe mugamba nti agita tagiwoomya kan nesimbewo kale binansanga eyo DP binafuna abaka bangi nga after all nange ndi MOP ate nga fa balina abaka bangi nange ntwali ki bampuwa president. The law it was either ngai osobola okusalawo ne weesimbawo ku president rather ku MOP oba n'oteesimbawo n'olinda no campaigningira party eyo bwesinga ababaka mu parliament chairperson waayo wa president waayo afuke president. Kati kino kiba ikoseza wammwe aba bannayuganda oba kibayambirawa. Ekisooka kya byonna opposition erina okukola n'amaanyi buli political party ebiina abaka bangi mu parliament bw'enaabe eyagala okufunako president. Can that be possible? Ndowooza bandifunye mukulu Besigye Kyagulanyi muntu ne ttiimu zaabwe bakunnyonnyole nze simanyi the possibility. No, with the opposition nga bweri right now. Kati wekiyinza okubayambira bwe wano singa babeera basizaawo ennongoosereza zino nga etteeka litukkiriza yadde munaba muli batono ne mwekolamu alliance nga bw'olaba mu Europe. Okimanyi mu Europe osobola okuba n'ababaka nga olina bangi
mu kalulu kano akasooka bali ne bakola alliance ate ne batekiga government. You get? Ne mubanga mwingide mu parliament. Katugeze NRM ina ababaka. Katugeze 15. DP n'abalala nga bwe baba beegase ne mweronderera nga muyinza okusukka mu 15 ba NRM mwe musobola okukola government. But that goes with the reforms. Bizibanga muzikanyiza ko ne mugamba nedda tukole what we call proportional representation. Buli party. Then omuntu ka parliament buli mwaka yege munne. Ne atete eyibala tine NRM kyasobola okuyegeera political party ejikiririzaamu. Nebino byonna byandibadde bikola amakulu singa abantu bonna cream yonna eri mu ggwanga muno eya opposition ne government nga eyagala bannayuganda ng'eri ebaagaliza bwe banga erina qualities ezebbiri buli kintu kyebegenda okukola kiba kya pro people era kitutuzaayo eri mabega ku definition ya democracy. Abantu abasinga mu nsi muno political scientists nganze n'abalala gye tutambulirako is the government of the people for the people by the people. Kati awo kitegeeza ne reforms emba muleeta ziba zigenda kuyamba eggwanga so si one political party. That is one. Two, bwe bazireeta ne muzirekerayo bwesyo nga bwe ziri kinaasinziira because mukulu Museveni nganze amugoberedde nnyo ne bwazireeta tezigenda kukola mu kalulu ka 2026 kubanga ye ekimuli mu mutwe akyayina endowooza egamba nti alina abantu abamukkiriza mukulu Museveni tatya ground ajja kwambala bigundi bi uniform fatigue bye akkirire mu bantu enduulu era ye tabitya era bw'anaazireeta yandigamba with effect from 2031 mu kalulu ako so musigazeemu space y'emyaka 5 okusoma n'okukimanyiira nti 2031 tetulibeera n'akalulu ka bonna kalibeera ka parliament nga yeeronda omukulembeze w'eggwanga era babisomera mu box bakugamba yandibanga ayinayo candidate omu gwamanyi talina mbavu eyimirira mu bantu okuba convincinga ku mwakalulu nabwekityo bajja kukola nnyo n'amaanyi katugeeza ba MK ne tiimu ye nga bwe bapiraawo okay. Patriotic League of Uganda. That one. By registering a political party between now ne 23 ebenge inaba MPs mu parliament nga bangi bwe libangi inaba MPs nga bangi omuntu alibeera chairperson waye ebiseera ebyo abafuukira ekyeneena in terms of taking on the leadership of the Republic of Uganda. As simple as that. So kati awo mmwe bannayuganda mba mulina kulya kamanye ng'akoza n'owebwa and kituyambako mu politics ne mu bintu byonna bye tukola nti when you prepare for what we call worst case scenario bw'okituukamu you don't break because obwongo bwa butuning. So bw'otuning obwongo nti bano abantu bali mu kukola lukujjukujju kuyisaawo ekyo then kola ground yo be erina ababaka bangi mu parliament nawe okimusuuze short of that anabya n'ababaka abangi yajja okufuna president. Okay. Tukoneko ku nsonga y'abali ku ludda olwabula government with the situation right now tunuulira political parties zimenyekeemu kwemu FDC abanabe chiwayi kyekatonga ade bagala ku registering a political party electoral commission ekyakitaddemu omukoosi with how the opposition is doing things right now. Is there a chance for it to take power come 2026? It's a tricky question that might call for a political prophet. But if I would give my prophecy, opposition as in itself, leaders, kakuri mukano, basinga bagala chebazeri momwa, and of course, mfuse entya councillor, mfuse entya MP, mfuse entya the biggest person in the opposition. Abasinga Bannayuganda bo abasinga era bo betegefu, they are ready to receive new leadership byanjawulo betegefu
okwaniriza obukulembeze obupya aba opposition abasinga beetegefu okufuna ebifo ebipya so se bukulembeze byanjawulo kyeki kye nakugambye nti olw'okuba bannaffe nga bwe tubeera eno mu opposition twagala nnyo otwala akalulu kano nga an event than a process kyova olaba up to now tetunategeera tunaabeera na candidate omu because ebiriwo biraga kabeerubale kabe katonda abantu abamu bamaze dda okunaba mu ngalo bagenda mu kalulu naye tetunatandika kulaba dialogue zizigamba nti FDC katonga aba FDC yaawo oba DP oba UPC banange tusinkane bukubirire meetings zandibadde nga zituula buli dakiika kibasobozese okumalawo bumulumulu singa muba temukwataganye era ebimu ku byasuula TDA back then it was the Democratic Alliance I think yeah biri 16 if I'm not mistaken yeah biri 16 kujireeta ng'obudde bugenze nga bulinga obuweddeyo Mbabazi yeereeta bamuleeta era be bamawunno n'abalala bamuleeta ng'akyaliko political stain amasanda mangi aga NRM ninga bamususuta bagamba ono yamutegeera yabadde nga prime minister it's a big shot tumuwagire nga naba Dr. Besigye bagamba balonga oto bani bangi bamayanja okay bangi Dr. Besigye emigo gyalabyeko obulabi yasana okubeera owa TDA era twagenda okumaliriza nge katono nnyo eŋŋumi evuge ku Royal Suits ebugoloobi era abawambi ne bawamba Dr. Besigye bamukunguza bamujje mu boardroom ne bamugamba oteekwa buteesi kwesimbawo Mbabazi ne suuti ze nagenda ekkololo n'atuula n'atugamba tulindirire agenda kulangirira lwanalangirira late preparation the same disease egenda kukwata ba opposition because roadmap yafulumye wawuliddeyo omu yadde wa opposition ajogerako n'agamba okay bagamba bagenda tandika n'oku gazettinga new polling stations. To be honest with you press conferences muzirabye muzigoberedde waliwo omuntu yakyogeddeko n'agamba bantu baffe tubeegayidde mugende mulabe tebatondawo polling stations empya no ghost polling stations because it's illegal it's okay okuteekawo polling stations empya era ensonga ezeetera okuteekawo polling stations empya zino wammanga abantu bwe bayitirira obungi in a given area olw'okwewala line empanvu mu kulonda electoral commission ekkirizibwa mu mateeka okujja negamba lukulina nganda katugeze polling station A abantu bayitiridde obungi kakalawo balonzi omutwalo bekabanga nkalu kagenda tandika nga ssaawa 2 okulonda nga bakagala ssaawa 9 omutwalo gw'abantu kunawe gumaze okulonda nti nedda katwerekewo polling stations endala nga 3 omutwalo guno tusobola okusimbamu olukalala lumu olw'abantu olunyiriri lumu tufune polling stations 3 nga buli emu esobola okuaccommodatinga abantu 135 it's logic kati gwa opposition wobuuliza kituufu wammalu kwena nganda polling station abantu bangi oba basawo obusalu kwesi lwakusawo polling station basobole okubaako abalonzi because it's also possible okukwata polling station ogiteeka nga mu Queen Elizabeth National Park Makati ng'omanyi teri mutagenda kulondoolayo kati opposition yakoze okunoonyereza okwo eri wali ekigambo kye mbaye ngenda okukozesa kibadde kiyinza okwekubira nga bayinza okugamba na political party emu gye nnumba kankireke tuli wali ffenna tugamba tugenda kuggyako dictator tuli wamu tugamba one Uganda one people you get we are sloganeering tuli mu slogans naye nga roadmap yegenda mu maaso kati bwe banaamala okuziyisa ate okukuba emmeeza ng'oludde bamaze nozigazeetinga naye nga twandibadde tukuba emmeeza n'okukuba enduulu as early as now nga tebannazigazeetinga because it is within the law okubuuza gwe kennyini genda ku ground because every political party the presumption is erina waakiri omuntu ku kyalo agikiikirira mu bukulembeze obw'enjawulo
nabwe ekityo bandi badde bakwataganira wamu n'aba electoral commission ku ground nga bana bazzo to demarcate and gazette new polling stations naye bannaffe of course batusinga mileage kubanga bo banene ensi bawulira okusinga ffe ebyo tebabiwadde nnyo ki mulaka era bana bamaze zisaawo ng'era bakabba ng'omubbi yennyini ng'ajjanga agamba mmwe mwakabba ng'era tugenda mu maaso nga tulinda 231 so kiri eri ffenna okulaba preparedness in my view my colleagues in opposition beetegefu okufuna ebifo ebipya si beetegefu nnyo okufuna obukulembeze obupya ebyo bintu byanjawulo. Do you believe that these political parties zinengeri is contributing mu kuleeta enkyukakyuka mu ggwanga? Zandibadde naye nga si mu Uganda. Era mu Uganda Mukulu Museveni bwe yabavuga emyaka 10 kuva 1986 paka 1996 emyaka gye yababbako gye basalamu ensawo bagambanga bantu ba movement ebiseera ebyo nga bo bawuliriza bannayuganda mu tebagala kwawula mu bantu nabwe ekityo nga bagendera nnyo ku what we call individual melt. Lilian nga bwazze bwe mba mulaba mumulabirenga ddala nabwe ekityo ne kaakano abantu ekyo ekizimu kyabalemeramu kyova olaba sigumusa ebiri nga mbagamba nti ofuna MP katugeze wa Kampala Central Kyagulanyi najjamu katugeze obululu emitwalo 5 MP we najjamu 2 kitegeeza abantu bate balonze Nuupu babeera balonze Kyagulanyi nga omuntu so nno mu mawanga amalala gategeera ebintu bino nga bo batusukkulumako ekifaananyi ky'okobe mulungi kobe mubi tekyetaagisa ku ballot paper basawo busa ambrella kisumuluzo basi olw'okuba nti oba nga political party yakusomesa okutegeera ebiruubirirwa byayo bw'ojja otikinga symbol ya political party. But because wano mwagala nnyo okukopperera ng'era amazina amakopperere okulw'okwagala okupromotinga individual melt musawo ekifaananyi kya Lilian luwedde ne musawo n'ekisumuluzo nti omuntu yandibadde ayagala oba oliawo okulonda ekisumuluzo agamba zikanoonye luwedde oba mukulu Kyagulanyi kubanga munnange nze gwe njagala ng'omuntu n'omutiikinga bw'otuuka ku bwa MP wansi yadde ng'onaleka ekisumuluzo ne face ye ate n'okamuma n'okamuwa NRM n'osanga constituency emu balangirira akalulu ka opposition nga yeewangudde by FDC ku bwa president nga MP agudde oba MP n'asinga president we obululu obungi nekitegeeza nti bannayuganda temubayambye kubayigiriza ideologies n'ebiruubirirwa for lack of another word ebyebibiina byaffe nti ne bonayimiriza abantu abasinga obungi aba Nuupu abagiwagira aba FDC abagiwagira ne UPC n'abalala bantu balubatu nnyo abajja okugamba ebiruubirirwa byaki bya political party era abantu abamu abalinga ababitaputa bali wagguluko wano bwe bana abasoma political scientist ajja okugamba center left center right I am liberal. You get? Naye nga mmwe era bw'obibuuza bw'ogamba you are a liberal on what? You are a center rightist kuki? Tetubimanyi bannayuganda ate naffe ababimanyi tetufunye mukisa gubisomesa oba na busobozi because you can have omukisa naye nga tulina busobozi kati ndabiseeko leero nate ki ekibadde kindeesezza okunyonyola abantu center right center left liberal capitalists be baani abakomunisiti be baani akimubiri nze ndi conservative gweyo n'omuntu wa CP you are conservative on what? So bwe tutakola ekyo tubeerezamu nakulonda abantu baffe nti ambrella yanyiridde nze red yanyumidde n'akakofiira bwenkeena kanno nyumira abalonzi tekisumuzo bwe nkifuna nja banyumira n'enkumbi bwe ngikwata
ejja kunyuma because by the time omuntu achuzingira akabonero k'enkumbi at the back of your mind should be agenda kusanyisira mu byobulimi kubanga olaba n'akabonero yali sekaki kankumbi naye olw'okuba nti tetufunye budde kusomesa bannayuganda ideologies za political parties tukyagulumba nabo n'abalonzi era tukyayongera okulaba nga awamu polling station kansala asinze president we obululu oba president wanguddewo kansala wagudde naye ate message of hate preachingibwa nnyo okusinga ideologies z'ebibiina bino nate kiki nakugambye nti abantu olumu obasaasira omusajja abakankabudde emyaka gigenda kukwata mwana wandigambye nti oba n'obwongo alina engeri gyabw affectinzeemu bali ku mmere ya leero gw'olaba mu mwennyini mubeera mu kanso yammwe wano mu opposition ne mwekuba gugamba obwongo ba tebubaweddeemu mu biwanga olw'okuba nti omuntu aba tutte kiyumba anaagwa myaka gigenda kuweraaga bwe mutaaweera genda bongera mwegi gibiraana mwegi agenda obajjako omukono nga mwenna muwenze nga muzolise because ekiseera kyatuuka eyo Zimbabwe ng'abantu bani ba Mugabe nga nabo balinga abavuddeko kiseera kyatuuka Libya nga nabo balinga abavuddeko nti omuntu abakwata n'abakankabula n'ogamba n'otandika n'okulowooza kyaliwo ne Congo under Mobutu Sese Seko nga ne Sara oba tonnalya mmere osaba Katonda kuwangalize Mobutu Sese Seko era ba graphics nga mu kibi bakola graphics wa TV ye Congo by then Zaire nga baba nasoma mawulire Mobutu ava bamulaga nga avanga mu bire nga nenge java waggulu bwati abakongole ne bagamba wategedde katubendongo ne badda mu kusalamba kubaja jita era gyo kigenderera amawanga galimu omukyakalo n'omudigido nga guyitiridde kwagala kwemalako nnako Uganda kati Uganda era we mutuuse abayimbi nze buli family nimu abayimbi nga 15 kwegambe nako bayitiriddeko nga the only thing you can do is to console yourselves through music comedy ayitirira obungi like ebibozi obutabira serious era eggwanga erina ekizibu ky'obukulembeze olabira mu masanyu bwe gayitirira kubanga omuntu gwe webuuza ojjawo obudde obukyakala ku Monday paka ku Lwomukaaga ngenda ku musanvu zonna ozikyakala bwe wakamala ozikyakalamu n'omusumba n'akulinda morning hour prayer simanga breakfast prayer lunch hour night hour fasting this fasting that nga umanye gwanga ligenzi era kivola nkwado obonero bwaki obonero eggwanga tayagala abantu babiringa basaba tuli balabira ku bubonero era obonero mbwebo obonero bw'eggwanga eryonoonese enjiri eyitirira omudigido guyitirira abantu batabira serious bayitirira nga buli omu ali bibye. Could it be the fear that is instilled in the Ugandans? No, it's a two-way traffic. No one could there is fear. Naye ate ekintu olumu abantu abamu abasinga mu Uganda they fear what they don't even know. Abantu abamu nabanga they fear what doesn't exist. Zenga chenje tandika ebintu bino biri gumu bakakanga abaana okulonda NRM nene waggula tene mukwano gwange gwe sigenda kumenya linnya kubanga katayina gyakolera eyo netutikinga Besigye nze biri gumu I was in senior 2 netikinga Besigye naye kyenali ntya tikyatuukawo people were simply nga tutya nga abantu abamu bagambanga batusiriwazanga era ne kaakana abamu bakyabasiriwaza mbwakalulu mbukakuba ekifaananyi mbunsimanga bwotikinga wala mbukakulaba bwe bagambanga mbwakalulu kakulaba bwotikinga atali oyo gwe bakugambye okutikinga batugambanga mbukakulaba ne batuuka n'otugamba mbu peeni mu mukulu Museveni yalese peeni zisanguka mbu bwotikinga Besigye mbwesanguka and people believed it. Batugamba up to 2016 nga wakyaliwo bannayuganda balowooza mbu peeni ya electoral commission gyerese bwotikinga wano bwesanguka oba kuba n'ekifaananyi oba akalulu kali Museveni balina engeri gyakutunuulira munaakutunuuza ennaku n'erisa George n'ogamba weewo mbadde wa Besigye kanonde
But all that is instilled your propaganda wachi wa government. So no bogikyusa nawe propaganda n'ogibatuusaako. Ate ekibaluma nnyo. Kankwe ekyo kulabirako. Brenda nawe Kenya mu kaduuka 2, I think it was a by-election 2014. DP eyo era DP bannange mulabe DP kuggwamu. DP egenda eruweero eyisaamu zipiki n'ebizindaalo. Ng'egamba abalonzi bannange temuva waka mulinde bbaasi. NRM egenda kweta bbaasi batwala okulonda. Abakadde beenanikawo ne bakuuta enkyakya zaabwe n'ezigomesi ne bayisiba ne zinywera ne batuula mu sitting room ne balinda. Polisi bagenda okulaba abakadde baakuno nga tebaze kulonda. Nga bo bagenda ogira akalungu ate Katono Museveni akuba emiranga eruweero. Nagamba DP tali kisonyiwa. DP kye bakola. Abakadde baasigala ewaka nga bo balinda kimu NRM bagenda kusindika bbaasi. Zijezi batwale bagende balonde. Which didn't work. So to say nti enswa bwekyusa amaaso nawe okyusa ki? Okyusa envubo. Opposition kyetakoze. NRM bwesawo propaganda. What do you use as a counter propaganda and as a counter strategy? So politics tumutwalire ku propaganda ono bwaleta propaganda nawe ng'onoonya ango. No, it is to say nti buli political party ekitali wano Katonda nansonyiwa bana banga gye bali political parties tezirina ba cream y'aba thinkers and strategists because eggwanga lino liraba mukulu Museveni ne bano bayita ba presidential advisors baatuka nawo amagezi si bafuga eggwanga. This country is led by a cream y'abantu bazi kwanga tebawera na 20. Si ba minister si baaki bali awo ka cream k'abantu nga 20 be batuula bagamba parliament yagambye eki mite attorney general agende bye bino betuyimiriddeko nga bali bagenda nabwe ekityo ne buli political party eyina okubanga erina yaabo bakagezi munnyo nga 20 nga bebamanyi ideology eyo bebayambako kugisomesa abalala bagoberera eggwanga ligende mu maaso nti nga bwe nkuwadde ekyokulabako nti DP ebiseera bye erina abalowooza ne beekolamu omulimu ne bambala t-shirt bimunuuna ntu ebya NRM ne bagamba abalonzi b'Eruweero district naddala nnyo abakadde nti oba mukadde oba oliko obulemu bambi tomenyeka bbaasi zigenda kujja era MP waabwe yayitamu era Museveni tali basonyiwa n'abanyiigira bagenda obyogera nga kalulu kawedde bagenda okulaba nga z'essaawa 11 ne bagamba naye ate kati bali abakadde ne banyiga ne NRM okubalimba okubawuddisa obutabasindikira bbaasi zibatwala kulonda ako ne DP ne kawangula. So nabwe ekityo buli political party yandibadde nga n'abagezi nti every when government related strategy you bring what we call counter strategy. Okay. NRM banabala because era bagambanga mu bifaananyi mu ballot paper mukulu Museveni ayina engeri gy'akutunuulira mbu bwetakamuwa ajja kulaba bwe baba byogeranga eyeerwengo. So abantu bameka because bw'okwata abakadde abaliwo bw'otabagamba mu buno bulimba either tagenda kulonda oba agenda ng'amanyi munnange ono musajja w'enkofiira ndaba gw'omanyi na lwaki yeesooka ennamba esembayo wansi ku ballot paper nti ne bw'okola otya nga gwoze erinnya liri litya asala olukujjukujju paka yateeka okusembayo wansi ye Yoweri Kaguta Museveni. Why? Yateekako ne T Tibuhaburwa alphabetically T esangibwawa eri eyo wansi ne Y eri wansi eyo okulira na Z naye ng'okimanyi buli etuzisenga mu kalulu mukulu Museveni abadde ng'akyusa oda y'amannya ge manyi ffe Katonda tuyamba nti obwongo bwetulina tubukozesa ate tebusaanuuka ojjukirako mbuno waliwo ballot paper ng'eriko YK Yoweri Kaguta naye nga yaliza initials ne wajja ballot paper okulonda okwaddako nga kuliko Yoweri Kaguta Museveni kati mulina Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. But to say as we move along nti twandikubiriza nnyo bannaffe bali mu opposition bwe babanga bye preaching babitegeeza okwongeramu amaanyi mangi bw'oba ofunye akazindaalo baka social media page obaki tokakozesa kuwemula na kuvuma
kukozesa mukuto waguyise mugatta bantu togufuula mwawukanya abantu gufuule mugatta bantu ningoba wa content ali mu line eyo basomese ebigendererwa by'ekibiina kyo na butya ebigendererwa ebyo n'ebiruubirirwa ekibiina kyo bwe kigenda okubissa mu nkola era obawo ne kye tuyita call to action. Okay, obyogedde oyagala ffe tukole ki? Because waliwo emigambo statement zemukozesa out of excitement, out of ignorance or out of good faith. For instance, mu binkwasi londa akaluluko dawaka gwe binkwasi kati nani nge yandiyagadde okukakuuma waŋŋambye bikukwasi ne statements endala agenda kuluna agenda nati byebyo naye ate bw'atagenda what happens nzigwamu essuubi era ne statement ng'eyo nga gye nkugambye nga tonnaŋŋamba kubikukwasa nga kankugambye nti tugenda ffenna kubikwatira wamu bw'olonda kaluluko beerawo kakuume bakabale era obeere shwa mu box bagisiirinze kagenze bw'obeera agent sayininga ebituufu soma toyina nakikupapya. Do you know ba agents abamu bamugamba bugambi babikola wana wali signature gwe teako omukono nayiwako omukono tamayina byasayinizo beni waggulu byebituufu ne byayina bagatuuka mu kooti omukono fine signature yiyo bakuba kajojojo webuuze signature yiyo nti yewe ekitibwa omulamuzi wanga signature yiyo bakaka nti nedda waliko emundu nti nedda ebyawaggulu bituufu nti si bituufu ate signature nti yo ntuufu owosa na kibooko. Additionally, political parties zaffe wano akalulu kasobola n'okuggwa ng'amazima DR forms nga zirabika naye nga temwazijjayo nga ne agent temwamuyina. There are so many political parties nga akalulu kagenda okuggwa nga some polling stations tezaalina ba agents returning good polling agents and it is known. Nekati bw'omala okujja katugeze nga nopu katonda nakuyiwako amafuta ng'omanyiddwa of course si nnyo ng'omanyiddwa literally mu central Uganda. Nsobi ki FDC ze yakola zolina otandikirako okwewala because you see I think it's Dr. Besigye yagamba wano tekitwala ku ssomero kuyigira kuba tusookayo era gwe mugaso gwa history nti olina okusooka okujja okole analysis ogambe wano Dr. Besigye ne under FDC ensobi bakola nsobi ki DP mu kinaana yakola nsobi ki UPC yakola nsobi ki kikuyambeko okwetereza ti ensobi kale gwe kola ensobi empya teri kintu kinyuma kukola nsobi mpya naye teri kintu kinyiiza nakulabisa nga kukola nsobi nkadde. Nti ensobi Dr. Besigye yafeesinga 2 ne 2 n'aziddamu ne 2 n'aziddamu ne 2 n'aziddamu kyova olaba mu kaluka 2 if I'm not mistaken yeah no I think 2 yes teyagenda 2 if I'm not mistaken teyagenda mu kooti nga bimutami ebyogenda wa court 2016 I think that's when yalekera Mbabazi I think Mbabazi yagenda mu kooti 2016 nga bimutami because bintu byebimu kati bwe tubanga ffenna twakkaanyiza nti ne mukulu Museveni ekenyini akalulu agambe mwamubba kale katuleme kagendamu tuseewo embeera ya kukalemesa kukagendamu paka nga reforms kubanga ne mukulu Museveni naye reforms zinabeerawo oba oliawo inupu tegenda kumubba naye tumugambi kale nawe tukagenda mutoke tukatereeze if his meaning kyayogera naye kati ekizibu kye tuyira era ensobi zezimu zetubadde nga tuyitamu zetugenda okuddamu kubanga olwedde obubonero bwonna bulaga tugenda mu kalulu. Okay, mu ddakiika zino zetusigazaayo ddakiika nga 10 okuba nti show yaffe tujunzika olunaku olwali osobola kuva wano nga tukoonyeeko ku nsonga ya regional parliamentary sittings. Abali ku ludda oluwabula gavumenti bazisimbira ekkuuli nti si baakuzeenyigiramu mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti ssente y'omuwi w'omusolo si bonna anti akuli oludda oluwabula gavumenti ye bw'atyo bwe yateesa oba bw'atyo bwe yayogera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nti si baakuzeetabamu ensonga yakuba nti
sente zigenda osaasanyizibwa wano eno sente ya mwewa musolo yali baddeko ebirala byekola oba oli awo paalamenti zino tezeetaaga kubanga zituula mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo newankubadde nga ey'eggulu yo yatuula oba northern uganda yo yamala okubanga etuula tulindiridde olutuulo olulala oba oli awo olunaalangirirwa awo enjagala otandikire mukulu Norman Tumuhimbize. Okay, ekisaka kya byonna paalamenti yaffe ye institution ezimu kwezo nga nze kinnoomu zendaba nti n'abantu abazijjulamu abasinga bali ku level ya bwa parish councillors. Katonda n'abayamba bambi n'abagonnomolako agafa aganene ne gabayinza gamala okubayinza ne bafuuka bandaba kuki mukama ndaba kuki nfuuse sipiika ndaba kuki nfuuse MP kati bandaba kukyabo tebateera kulowooza nga tebanatekinga decision era abeera ndaba kuki nti excitement kati kyova olaba omuntu omu Sam MP agamba oba na minister wa tourism state minister of tourism kwenyendo nandinabidde yagamba mbu nga taswadde nno era omusana gwali gwaka nagamba tulina ba MPs wano nga tebatuuka nkuggulu era bagenda kujja nga balambuzi nga ye alaba tatumbudde bulambuzi neeyano nga ye endowooza ye yoyo ndaba ku kigwe nkugambye nga ye mu bintu byonna agambye batumbudde ebyobulambuzi so nno abamu kufa abakyakozesa emitwe egyabwe ne twebuuza paalamenti ebadde ng'etuula e Kampala kuva mu 62 tuse mu Central Region era tuwandibadde otuwaayo ebyokulabirako ebirungi kaalaala olw'okuba paalamenti okumala emyaka wagindaba nga 6 ebadde ng'etuula mu Central Region. Central Region nabwe ekityo efuuse eki efuuse Mecca awo n'otulowoozesa nti bw'ogitwala eggulu era wajja kunyuma nga Kampala bwanyumye nabwe ekityo nendeeta analogy nti Honorable Anita Among nga speaker wa parliament because yatwala parliament ye abanga omukyalo omu alimu okufuna olubuto mu bedroom n'agamba twale ekitanda mu sitting room tinabwe ekiti wategedde mwami olubuto luganye nemeddo dufuna mu kisenge kateeka ekitanda mu sitting room era bwe lugaana n'akugamba ekitanda tukiteeke mu masaŋŋanzira mu kkubo nti wano wuuka nkubuulire sweetheart tugenda dufuna bw'oba musajja ng'oli bbaawe naawe ndowooza era yeemu yeeyo era okkiriza so issue teri ku kitanda we bakitadde issue teri ku parliament gye bagitutte parliament ne byantudde eggulu forever naye nga abagirimu si bandaba kuki nga balowooleza eggwanga lino ebintu ebiriyamba likulaakulana nabwe ekityo ne parliament ne bwe yandibaddemu abantu nga 15 bakwabiri naye nga bye balowooza byamakulu era eggwanga lyandigenze mu maaso era bulijjo sigumusa ebiri nga nkugamba nze nina ababaka bemmanyi nga omutwe gwe bw'oguteeka ku minzaani gukiikirira ababaka nga 50 n'olaba nga ebyo bifo wabyonoona okubiteekako ababaka abalala. I have mentioned names and by the way in good faith nti for instance singa in parliament yalina basemujjunga 2 bamala singa parliament yalina basemujjunga 2 bamala okusinga besigenda kumenya nti bo ne buwandu bakutte because bitakulanga ewaka mu lusuku wabeerangamu embidde era embidde zino nga banaazitema n'okuzigula bazigula mu peya kubanga tezeemalirira era bakwata embidde 2 ne bagibalamu emu kisonga nno nga tuli baana nga tetumanyi logic nga tubuuza naye lwaki balazina enkota mbwe neeryemu 2 3 4 kumbe ogamba munyazi bamunaana kati bayo mpiza abamu bayina kubanga obagatta ng'emyera okukolayo omubaka ogwo firstly okusinzira engeri gye beeyisaamu bye boogera engeri gye babyogera n'engeri gye balowooza so no ne mu kulowooza kuno ne mubeeramu n'obutalowooza nti mulimu ababaka fact mulimu ababaka
nga bukyanga balayira gwe mulundi ogwasemba okwogera mu parliament ku floor bwe banga parliament banatera okuba akadde akabasiibula balina engeri gye basitulamu zibbaaga n'ebisimu byabwe bino ebinene ne badduka mu korido balinde mu bannamawulire majority bebabaka bemuyina kati abo ne bw'obakwata n'obateeka eggulu n'obasimirayo ekinya n'obaziikanga muwogo ne bw'obanyeenya n'obajjamu kwekubako bwekuba ettaka era endowooza ejja kusigala nga yeemu era n'eggulu tejja kukulaakulana. As simple as that. Olutuula luno lw'eggulu lwalimu okuttaanya ku nsonga eziruma Northern Uganda era ng'emu ku nsonga yali ya Karuma gwe bagenda okuba nga baddaabiriza mu maaso awo era byebimu oba oli awo kubibala ebyava mu lutuula luno. Nanti Lilian n'abatulaba. Parliamentarians are not implementers. Si beba implementer ogwawe legislation. Oversight. Twaisa sente zikole Karuma. Legislation, oversight, budgeting. Very good. 3 cardinal. Bwe twaisa zikole Karuma. Lwaki Karuma aluddewo? Naye okimanyi nti abantu abo Kinyana Mpindi newe batuula ne sente ze bayisa zimalize parliament yabwe teggwanga. Kati very good. Ogwo omutwe okulemesezza okulondoola parliament gwe mwotuula. Nga it is a stone throw away. Gwe mutwe gwe gumu gw'ositula ne gutuula ne gwesiba n'olukoba omusipi gw'omu mmotoka yoga ggulu gugenda ogwo omutwe gulambule Karuma mu lwaki teggwanga. Si ekyo kye nakugambye nti tukkanya nti waliwo ababaka baffe nga bo okay sina ababaka bokka abakulembeze abamu bani bannayuganda ne baani nga bo obwongo butono tubeegayirira mwekake mu bukozese buggweewo naye mukole ekyamakulu. Is it logical? Saga ate naawe erimu akatengo. Logically gw'olaba nti kituufu omuntu okuva wano e Kampala parliament yennyini gyazimba gya passinga ssente emulemi okubuuza lwaki teggwanga muntu y'omu n'akwata omutwe gwe n'aguwa paka ggulu abuuze lwaki Karuma taggwanga. Oba oli awo ku floor ya parliament kuno waliwo ababaka betulaba abamu nga bayimuka okubaako ensonga ze bateesa naye ne bataweebwa mwaganya era eggulu eyo ababaka abaali basinga okuweebwa platform be babaka abava mu Northern Uganda. Gwokimanyi nti n'omuntu asobola okutunira n'agamba mu kati ono ne bwe namuwa akaganya yogeta nabya amakulu yagenda kwogera n'agamba wetakuswaza batono omuntu atawereddwa mwaganya ina abantu bakiikirira era bamusaamu obwesige abeere eddoboozi lyabwe abamufaanana nakyo kimaleeyo era tebeemulugunya by the way kigenderere abantu abalonda baka bwe batyo tebeemulugunyanga nako kasitaba nga asobola basimira entaana kubatwalira kofini kubakufumbira pirawo na buugi tebasobola kwemulugunya tebamuyinaako buzibu era babeera bamufaanana nga naye abafaanana. Kuno si kuzanya byabufuzi ku nsonga ezinyigiriza bannayuganda nanti bazze nga babizannya kubanga twabawa omwaganya okubituzannyirako. Bw'okimanyi mulabyeko propose wano bagenda fulumya are they over 20 if I'm not mistaken 2015 new municipalities. Okyayimba buli municipality erina omubaka waliwo yakyogeddeko but we are here. Nalabye some notice somewhere bagenda kufulumya municipalities empya buni municipality bebimu ku electoral commission byeyalangirira eyo badeni ndala tukyaleekaana wano mbone bano batuyitiddeko obungi bo bagamba tubasukume oba bana bati balina wakubaka buli omu ajja kuleera munne waakiri after all abamu n'abanene asobola okulira ababaka nga bano. Projections electoral commission ziyakola bwe yali efulumya roadmap. What has the opposition said about it? Have you heard the big shots in opposition talking about it? Do you know why? Because era bannaffe abamu nga bwe nagambye beeteekateeka kufuna bifo bipya era badduka kwesimba ku bufo obwo ku municipality tebasobola kyogerako because kibayamba. As you come to the end of the conclusion, what are your closing remarks ku nsonga eno?
No, generally for me to say, eddoboozi lyange terimala, tulina kufuna amaloboozi nga mangi. Kati especially kati olaba ng'ebya parliament, abaana basobodde okugenda bateeka abalonzi baabwe ku nninga, bagende bababuuze nga parliament zitudde eyo. Mpozi ne kano kandibadde kakulu. Bannaffe abatwala eggwanga lino bwe baba nga balaba nti regional parliamentary sittings za mugaso. Watya nga bwe region mugiwadde parliament yaayo. Bateese ku nsonga zaabwe. Decentralization bikyandibadde literally bakwate buli region ekole ku nsonga zaayo. Eno wabeereyo just another centralized smaller parliament ng'ebirowoozo binaba biremye eri nga byetaaga national referral nga bwandibadde ne health center 3 because ebitya regional hospital referral hospital nti bimala kulema ne bakusindika emulago. So parliament yawo nebeere nga ye mulago y'eggwanga. Northern region yeeteeseza ebyayo, western region eteese ebyayo, buli region ebe ng'eteese ebyayo. Nga bw'onaalaba muno ojja kufuna province katugeze bano eastern region, let's say eastern Kenya, nga bayina governor waabwe, bayina parliament yaabwe, you know, bayina senate yaabwe, bayina parliament yaabwe in that region. So eba biremye nga babitwalawa mu referral, rather than okuba nti nno buli myaka 5 tujja kati gure egenda kulinda kisanja kiddako ndowooza eddemu efune yaako kasampo, you know, okuloozaako balooze kaye munnange twatuula eggulu and then what. So for me, bannayuganda bakole n'amaanyi bongere okuinvestinga mu bwongo, kijja bayamba okusinga okuinvestinga mu bunyama, genda mu jimu kale singa lyono jimu z'obwongo nga ziwawula obwongo. Nandi kubiriza nnyo bannayuganda bagende mu jimu ez'obwongo, bongere okuwawula emitwe gyabwe because teri Katonda matu batono nnyo Katonda. In fact bayinza tebaliyo obwongo waliwo ekibeeramu kale ola mu skull y'omuntu mulimu that substance, mulimu ekirimu, that's the brains. Okay. So babukozese. Okay, neyanza gya mukulu Norman Tumuhimbise, National Coordinator wa Alternative Social Movement. Wante tugenda kubanga ate tusokkawo bwato bwateesezza ku nsonga nga bwe zitambula wano mu ggwanga Uganda, era nga wano tugenda okubanga tuwunzikira. Nze Mumbajaluwa Delilian, mwebale nnyo mwenna abatambudde naffe, mukulu Julius Hilk, webale nnyo okubanga ate obadde kongola. Banamu ababadde batulabira ku YouTube, thank you so much. Tugenda kuba tusinkana kusawe mu yakawungezi mu program ya Voltage okwongera okutanya ebitasobodde kubanga bimalirizibwa waneeno. Naye tule team gye tukoze nayo olunaku olwaleero, Jeremiah Mukibi ne Mukosya Old Anthony, mwebale nnyo olw'omulimu ogw'ettendo. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.